ebintu bya Rema bituufu. Waliwo emboozi gy'olaba onoga nti yandibadde ntuufu batenyuma kwogera. Ssebunya tunakukolera kiddala. Ssebunya tuyinza kukukolera ki mu bulamu obw'ensi eno. Singa emboozi eno eba ntuufu oba otukoze bubi. Ffenno nakika ky'olugavu ffenno oba otukoledde ddala bubi. Kakati waliwo omuwala mbu nali wano n'emboozi bibadde bitambula ate nga nze nswira bikyali biboozi nga mbagamba mbu Ssebunya yanoba. Tugamba naye sekawere ddala ki ekiba kimunobya amangu ago ki ekiyinza onnobya omusajja yakafuna omwana ddala ne tubireka awo naye kakati ate tuba tukyali awo bagamba nti Ssebunya yanoba ate omuwala najja mu kifaananyi ng'ali ne Ssebunya so mpa emboozi eyo naye si birungi Bye bavuganya. Serefina tulayeko ku videos on Hamza abantu nga balowooza gwe ya replacing Rema. That's not true now. I didn't copy and call it. Kind of busy. Maybe later. So can we find you? Kyekyo naye okuvaako mu nsonda manigalizi n'ensonda tezikyesigika. Okuvaako mu nsonda ezimu ne tezikyesigika kubanga ogwa ku nsonda eyeesiga ne gamba omusajja yanoba. Kati okuvaako mu nsonda kati bino ebimu byavudde mu nsonda kati okuva mu nsonda endala. Omuwala ono olaba mu bifaananyi bino Rema omuwala ono talina waali mu kifaananyi na Hamza nga ali yekka. Kati ago ge mazima talina waali. Wonna waalabikira mu bifaananyi mulimu Gaayo omulala oli. Ero Gaayo agambibwa okubanga ye boyfriend w'omukyalo ono. Bwe kigambibwa. Kubanga era wogenda mu bifaananyi toyina w'osanga Hamza na muwala oyo bana ebyaddala. Ekyokubiri, attention y'omuwala oli, y'omwami oli ku muwala ono, olabanga y'amaanyi okusinga Hamza gy'alina ku muwala ono. Kati bino tebyetaaga bino byekate byetaaga musawo byetaaga just kubituna mukuleka ngo oyagala kale emboozi eyonooneke bwononesi naye ku lwa Rema tetwagala eyonooneke naye wotunuulira ekifaananyi ddala kino kikuwa ekifaananyi ekituufu ddala osobola okubanga oli mu kifaananyi nga gwe nannyini mukyalo ono loozi olaba n'omukono gw'omukyalo ono guli eno omusawo gayina waffe atunudde sayidi zeeno tabiri nako naye ng'omuwala akola ki afukasinze ku mwami ono so emikisa gy'okubeera ng'omuwala ono girlfriend ba mukyala w'omwami ono mingi oba okitegeera mingi nnyo so omuwala oyo twamufunye nako actually ndoza ku gundi okwongera okubuuza n'agamba si kituufu bambi tebeeyagala I understand ba social media in-laws muyina bambi mwagala muyina be mwagala okuzza waliwo ebyabalumedda omwana we yagambira nti bino tabirabangako abadde awulira biwulire I understand mwagala okubizza naye oba tugezeeko ondozera olaba ne muka video kano omukyalo no wa recordinga focus asinga kujiwa mbusobozize kali akatono focus asinga ogiraba focusinga nnyo ku mwami ono kusinga wa focusinga kwani kwamza so ebisere bisinga ndo zendaba communication esinga obugundi bipointinga nnyo eri omwami ono ne lwa kuba ndowooza sisudi anti Rema asobola okubeera mu kiboozi kino Rema takirimu But anyway, okusinzira kugaliwo okuvaako mu nsonda ezimu tekiriyo so kufa kusinza ku bye tulabako tekiri era ne wotula mu video muwala nga akwata
era afokasinga nnyo ku Gaayo omulala. Attention agiwa nnyo omugaayo ono odaba ndoza n'omukono gwe agiwa nnyo Gaayo ono kusinga bw'agiwa Hamza. So ndowooza nedda nze nkiganye naye nga wadde nkiganye bino omanyi abantu mu Uganda wane naku zino engeri gye tubeera nnyo ku social media abantu buli ekintu bwe kitandika it will end in tears yafuuka enjogera ya buli omu. Kakati bukyanga Rema agenda mu bufumbe bwa Hamza abantu baade baagala nnyo emboozi eno baagala nnyo kibeewo kubanga babirabyeko ko nga bibaawo balabyeko ku bantu ababeera mu relationship ne batijja ne beekubya ebifaananyi ne bakola ki ne mama ne ba ending up nga baawukanye. Ate era emboozi eno lwaki abantu ereetedde abantu okwagala okugikkiriza nti etuukidde mu kaseera nga bw'otunuulira space ebadde wakati wa Rema ne Hamza bye baali batuwa nga tebakyabituwa libadde liwanvu yeemuko. Twasemba ddyo ofuna ebifaananyi tubadde tuluddewo okufuna ebifaananyi. So kakati embeera eno etuukidde mu kaseera nga loopholes weeziri naye nze ndowooza relationships zikula abantu bakula osanga oli Rema yeekubisanga ebifaananyi ng'ayagala kakasansi nti afunye omwami nakakasa nti omwami akoze ki amufunye. So kakati ebyo nze ndowooza si factors zimala kukakasa nti relationship teriiwo. Kale sooka ompa omuwala nga ayongera okulambulula ku bino ebibadde byogerwa. I'm so sorry, Honorable. So sorry. I don't know how I can reach out, Doctor. And I apologize to him. Because really, the videos I posted, Zila Kila Dalanti, you were even kissing my neck. I was saying that we were together, you're holding my hand. Like ati walipo, muntu simanye muntu yakaje na kujjako nakusalako atandika obiteekayo nga ndi ne Hamza nga gwakusazeyo n'abalala. Jjukira ku Divine twaliyo bangi. Akavidiyo ko mu elevator wali onkisinga bulungi on my neck akalagira ddala we are lovers. Kati siwone muntu yavudde eri nga bw'omanyira social media, people are just bad. But I'm also worried about my reputation, my family. Like, I didn't know it will be like that. I'm getting to just I was saying you can follow me in the world. We tuliawo naye si bwe kiri lwakuba bannaye kati bino nga tubitadde ku mabbali weekube mu kifaananyi kya Rema ng'omukazi omweru yakubyeko omusajja abaalabika naye nedda si bwe kiri. Mutwale byange si bwe kiri awo tuveewo bannaye. Omanyi olwo tubeeraawo nga tunyumya ebiboozi notandika okubuuza banno wano twatuukawo tutya. Nze njagala okubuuza twatuuka ddi ku levo y'abayimbi okutukaabiriranga twatuukawo tutya.